za Julius Katongole mumira nsanafu. Abyanjogera hano tebinyumira buli omu era saagala bikunyumire. Kati ngeze kulumbuye Fred Kajubi. Bakadde baffe ebigambo bingi ebitambudde. Nze nzija wano nga mmaze okunoonyereza. Fred Lumbuye kiki ekigenda maaso. Njagala muwulirize bulungi emboozi yange. Olunaku olwaleero gyendeese ku Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali. Bakadde bange ebigambo byengendo bagamba. Mulikomyawo akatambi mu bbanga eriddako ne muŋŋamba Katongole wali mutuufu. Fred Kajubi Lumbuye essaawa zino baani abamwina. Njagala bakakasa era mbabuulira amazima. Fred Kajubi Lumbuye mu Uganda taliimu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, Fred Kajubi Lumbuye poliisi y'ettaka si yemwina. Ow'emmeeme entono agamba kati ali luddawa. Ntandise emboozi. Essaawa zino we twogerera Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali, abantu abamuwamba bamafias abali ettake nga bali mu gavumenti ey'ettake ne Mwami Museveni abakola omupango ne bategeeza gavumenti ya Mwami Museveni nti omusajja ono Fred Kajubi Lumbuye okumufuna mugenda tuwa sente mmeka, kubanga ffe tumanyi waasula. Fred Kajubi Lumbuye diiru eno eyakwasa Fred Kajubi Lumbuye nga bwe mbadde mbagamba era ne bwe nabagamba mu day one nti yava mu jimu. Abasajja mu ttake abakola omulimu gw'obwa mafias baali mu ddiiru ey'okulondoola Fred Kajubi Lumbuye. Bo bennyini ne bakwatagana ne ba mafias abali mu gavumenti y'ettake nga baali mu bitongole ebyokwerinda ne bajja ne bawamba Fred ne bamukwata nga balina ne ba mafias ababasomera nti omusajja ono gavumenti ye Uganda emunoonya era mugenda mugaggawalirako. Era mu kino ne bakola omuyiggo gwonna paka lwe baafuna Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali. Bakadde bange Fred Kajubi Lumbuye abasajja bano bwe bamukwata ne bamutwala emabbali w'ekibuga Istanbul, ogenda noyita ne Ankara n'ogenda eyo mu kyalo, era nga Fred Kajubi Lumbuye bwe bamala omufuna ne bamukuba ebifaananyi ne babiweereza ba state machineries ne babagamba omusajja gwe twabagamba yuno. Era Fred Kajubi Lumbuye essaawa zino wenjogerera njagala okubategeeza bannayuganda yonna gye muli. Fred Lumbuye ayina abasajja ba mafias abamuyina essaawa zino nga tannava mu ttake. Fred ali mu ttake, abasajja bamuwamba bali mu kuteesa ssente ne gavumenti ya Mwami Museveni biliyoni na billions, obuwumbi n'obuwumbi, naye tebannakkiriziganya gavumenti ya Mwami Museveni ereme kubalimba nti yeyina Fred Kajubi Lumbuye. Bwe mulileeta ekifaananyi ne mundaga nti Museveni ayina Fred, baganda bange ndibaviira. Essaawa zino kye mbagamba muwulirize amawulire genfunye era gali ku source. Fred was kidnapped. Abasajja bamuwamba naye nga nabo batunulidde ddiiru okutta ddiiru eno ne dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni abawe ssente. Era mu kino Mwami Museveni ne gavumenti ye bamafiyazi bano nga bamaze okufuna Fred Kajubi Lumbuye bo bennyini bakuba essimu e Uganda
ne bakubira abanene ne babagamba omusajja gwe mubadde mwagala tumuyina ne bagamba mulimba ne bamukwata ka video ne bakaweeresa Uganda ne bakaweeresa ba state machineries ne Mwami Museveni ne government ye ne basanyuka to omusajja bamufunye bali ne babagamba tukose tutyo okumufulumya ettake ne babagamba twagala sente bweziti ne bweziti era mu kino bana abawamba nga bamanyi omunyago gulimu abantu bangi eyo na boat cruise abali munyago guno gwawamba Fred baliko nga bamulize bamukwatirawo naye n'abatebuka ebigambo byembagamba mugenda kubiwulira era mugenda kundaba mu byembagamba bye bino abawulire nga funa era mbabuulira ekituufu this time around. Where is Fred Kajubi? Fred ali ne state machineries awetake nga kuliko ne banna Uganda abali mu diiru eno nga bali mu kuteesa ne government ya Mwami Museveni eregule Fred nti tumubawe naye beeraliikirivu bayagadde okufuna Ababulgaria okumukukusa nga bamufulumya mu nsi y'ettake mu mbeera yonna naye kino kikyaganye era Mwami Museveni ne gavumenti ye tebannalaba ku Fred Kajubi Lumbuye tewabawavja n'abalimba n'abagamba nti oyo aba mu buyabuya nti Fred Kajubi ali Uganda. I repeat munkyawe oba mwogere kyonna kye mwogera naye ngamba buulidde where is Fred Kajubi Lumbuye byembagamba Wamari Anthony kunyingi muwada batambudde ettake yonna batambudde mu mapolisi batambudde mu prisons naye Fred Kajubi Lumbuye baganda bange was kidnapped by mafias era nga gye bali eyo ng'essaawa zino bali mu kuteesa ne Museveni abagamba mbawe ssente bweziti security operatives omusajja mumukole kino naye nga Fred Kajubi Lumbuye akyali mulamu because mission yeyo Mwami Museveni ne government ye betegese okufulumya billion na billion okuku Fred Kajubi Lumbuye ebigambo bingi babyogera abamubise ne bamubika naye ebyange bisigale ku likodi muli ngamba katongole tujja kugoberera kubanga kye kino kye wayogera wuliriza ebigambo bino njagala bategeeza wiki ejjanga tannagwako mugenda kulaba akatambika Fred Lumbuye bagenda kata ku page ze eziri act. I repeat wiki ejja nga tannagwako waliwo akatambike bagenda oteekayo ku page ku social media nga kalaga Fred Lumbuye ebigambo bye tubagamba mbabuulira essaawa zino waliwo abatidde nga bali mu lukwe luno olw'okulondoola Fred Lumbuye era nga bo baakwata ne ssente ne batekubira gavumenti ya kuno ne bagamba omusajja tugenda kumufuna naye bali ba mafias be baafuna okuva ettake nabo nga baagala mujolo baganda bange mbabuulira ebigambo bino ebiri e Uganda gavumenti ya Mwami Museveni nga bwenkimanyi baleme kubalimba Museveni namusoma okuva Kagere paka waggulu Museveni ne gavumenti ye baba kuyingiza Fred ekyali soose kwe kumuteeka mawulire nga ministerium bwe yagenda ministerium okuvaayo najja n'ayogera eri eggwanga kyavaawa wuliriza emboozi ministerium bano ba state mafias abali ettake abawamba Fred Kajubi Lumbuye babakubira ne babagamba omusajja tumuyina ne bakwatagana n'ensi emu etali ttake ne baloosa ajja kuyita wajje n'ebyagenda okugira nga balaba akatambi katambudde ne number plate ey'emmotoka n'abasajja abana nga bali mabega ne bagamba kiyinza otufuukira obuzibu era ministerium statement gye yakola
Mwami Museveni ne gavumenti ye kye baali baagala kwe kulaba nga baleeta Fred Kajubirumbuye e Uganda bamuteeke mu mawulire bamulage abantu bakakanye omuliro oguli mu ggwanga erya mu diaspora community babalage kyolaba ono tumuleese tewabaamu n'omu abalimba nti Fred ali mu mikono gya Mwami Museveni. No. Julius Katongole, no. These people are liars. And some of them, this time around, baba wadde sente bajje bamubike. Ojja kutunuulira tiimu eyali ku boat cruise etandise okwogera ebirimirimu. Boogera ebyekisiru kubanga balaba ekintu kyazitoye. Njagala mubeere bagumu. Njagala emitima gikakkane. Mubanja Fred Kajubirumbuye ali mu mikono gy'abasajja abawambe. Yensonga lwaki n'ennyamira bwe ndaba abamu nga munenya kunyingi muwada. Kunyinyi muwada waliwo kyatasobola bagamba. Wameri waliwo kyatasobola bagamba. Fred Rumbuye waliwo ne negotiations eziriwo essaawa zino kwabo abaamuwamba nga bakubira abakukunavu abamu. Nga babagamba mutuwa sente mmeka tumubawe. Mutuwa sente mmeka waliwo bargaining power wakati wa Fred Kajubirumbuye abamuwamba n'abakulembeze abali ettake kino kigenda maaso babagamba mutuwa mmeka Museveni otuwa mmeka. Bakadde bange baleme kubasiruwaza baleme kubalimba. Fred Kajubirumbuye akyali mu ttake naye gyali kyalo. Era these people bamuwamba ne bamuteekaawo. Wulire mboozi. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Mwawulira sente ze babagamba okusonda. Oyo yakuba essimu teyali lawyer. Oyo yafuula international lawyer eyali bargaining power. Eyabo abawamba Fred Rumbuye nga babagamba musobola otuwa sente bweziti. Mubongo bamwe lawyer kyasobola okusaba sente bweziti. You people. Banange omanyi bagamba ebigambo bino kati kambabuulire. Mutake waliyo ba mafias bonna. Bamanya nti gavumenti ya Uganda enoonya Fred Kajubirumbuye. Ne bamanya tuyinza kukwatagana ne baani. Mudiiru eno tuwamba omusajja ono tumufune. Tukole bargaining power ne Mwami Museveni. Atunaffe tufuuke abagagga. Byembagamba essaawa zino njagala mbabuulire. Ekiriwo kati mulooza Mwami Museveni atudde. Era abasajja abawamba Fred Kajubirumbuye nga bamu ba state mafias nga ne ambassador mu biro w'ettake akimanyiiko ng'era sente zasaagala naye n'agamba basobola otuwa sente bweziti. Era ambassador mu biru ye mwennyini yategeeza n'agamba baagala bweziti tukoze tutya. Ogwo gwe munyago. Abadde Uganda ne musanyuka. Abali e Mengo ne musanyuka. Abali eyo abajja kusambu Fred anajja Uganda mbasaasidde. Kati wulire mboozi. Essaawa zino nja bategeeza banna Uganda. Fred Kajubirumbuye bagenda kumuta. Agenda komawo. I repeat. Bagenda kumuta. Agenda komawo. Naye agenda kudda atya. Agenda kudda atya. Bamafias bo bennyini baleeta lawyer ne yeeyita international lawyer. Ne babagamba twagala sente ezo ze babagamba. Nga bakakodyo ke baliko kasita mmala bawa sente nga bata Fred Kajubirumbuye. Eyo mission yaliwo. Era bamafia bano mwe muyinza obayita basibanya abafere international lawyers. It was planned. Ne bamanya mu kwagala abantu bwe baagala mu Fred Rumbuye bajja kusonda sente. Tewali ayinza kujja wano akubuulire engeri y'okusonda sente gye yatandikamu. Njagala bajje bakulage international lawyer oyo. Era lwaki international lawyer yeekwese ebbanga lyonna. Buli ayagala omusisinkana ng'abula bubuzi.
ne bagenda ku chambers z'abalagirira nga taliiwo. Amazima gali tufuula abeddembe. Bano abawamba Fred bateekawo bargaining power ewa Mwami Museveni neno muba NUP abagoberezi ba Fred Kajubi Lumbuye. Fred Lumbuye yonna gyali essaawa zino Mwami Museveni naye ali mu kubagaininga nti abasajja babaagala ssente, abasajja baagala biliyoni na biliyoni si. Era waliwo abagenda okujja ettake batule nammwe mu meetings bajje babagambe tukole bwe tuti. Waliwo akakakundi awo ettake akajja ne kabagamba twogera ne international lawyer era ayagala ssente bwe ziti nga bali baba agent baba mafias nga ba agent nammwe ne mubuguma ne mugamba tugenda kusibawa. Take ng'ensi erimu abafere erimu ba mafias ne bannayuganda muwulirize ebigambo byange ankyawa naye nga gano ge mazima. Fred Kajubi Lumbuye singa gavumenti y'ettake ye yamukwata essaawa zino gavumenti y'ettake terina kyebadde alina kufiirwa kola statement ku Fred Kajubi Lumbuye taliwo kubanga gavumenti y'ettake eri mu nsi eyagala okugenda mu Europe. Fred abasajja bamuwamba nga bamanyi bagenda kutta ddiiru ne gavumenti ya Mwami Museveni. Era Museveni ne gavumenti ye bali mu kukyamuukirira tebamanyi Fred waali. Nabo basaba Katonda nga bwe musaba nti singa tumufuna mubeere bagezigezi. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Nze Katongole ntudde wansi nenfuna information mujja kuŋŋamba Katongole kyewayogera kye kino. Mbawadde wiiki emu bagenda kuleeta akatambi ka Fred Lumbuye bakateeka ku social media mulabenga bamutulugunya babagambe muleete ssente tumubawe, muleete ssente tumubawe kubanga ye Mwami Museveni yalemeddwa okumuyisa ettaka okumuleeta. Kyaganye diru yafudde nti bamafias ba Museveni n'abasajja bamafia abali mu gavumenti y'ettake balemeddwa ne bagamba tumuyisisaawo tutya ne bafera buli kimu. Mubuuka akakodyo akatego kano akatego Museveni ne gavumenti ye ayagala kubalaga nti amuyina abalimba. Bw'abagamba nti amuyina baweereza ssente basoba mafias abamuwamba bamukuba obutwa bamutte. Mwe mulowooza ali Uganda ali mukomera. Mubuuke obika otya Fred mulamu gyali. Kyenjagala bategeeza mubeere bagezigezi. Essaawa zino wenjogerera ebigambo bino Mwami Museveni ne gavumenti ye bamafias mwagadde obbaasi biliyoni na billions, mwagadde obbaasi billions okwelanga Fred bamukukusa bamuleete e Uganda. Bamafias batono era bagamba ekintu kyazitoye tugenda kumuyisaawa. Ambasada Mubiru owa Uganda ettaka enjagala oveeyo ondage nti toli mu mission eno. Abali ku boat cruise, are you getting me? Abali ku boat cruise ulirize mbosi mugenda kukakasa nti Katongole bamuyita mu mirasanafu. Mugenda kakasa mbagamba ebigambo bino ne mulowooza nti tuli mu lusaago. Okuva lwe bawamba Fred, I'm receiving a lot of information from different spheres nga bambuulira ekituufu ekiriwo. Fred ya Uganda taliyo. Uganda I repeat taliyo. Era bannamateeka bali e Uganda sente mugenda kulya saabwerere. Fred Kajubi Lumbuye ali ttake mu mikono gy'aba mafias. Naye yabafuukidde akazito. Tebalina engeri gye bayinza kumweŋŋanga. Ebigambo bye tubagamba uliriza mukadde wange mbudaba. Lumbuye tonnamutegeera gwe. Tonnamutegeera. Bangi mubadde ku opposition. Muli mu byabufuzi. Mwesiruwaza temumanyi wizi Lumbuye. Museveni yamanyi Lumbuye.
Museveni babasa okwata billion 25 negotiable price esokerwako mumperumbuye kati gwe yebuzabuza mbu tojja kwogera ku Lumbuye okolerani Ugandans muwochinge embozi ya Lumbuye okuva lwe yakwatibwa muwochinge abantu mubalabe engeri gye boogera ku Lumbuye engeri gye bapostinga ku Lumbuye kibalage how hatred these people are. Banji bagenda kuvaayo berimbike nga abanoonya Lumbuye naye nga banoonya waali balage dikiteta nti ali wano. Baganda bange sirimu abo abatya okwogera amazima bankyayibwa. Abantu bangi muganya okutegeera amaanyi ga Lumbuye naddala ku nsi yaffe. Abantu mubabaseemu amaanyi ne mugaana okulaga ensi nti this is our own. Mulire mwagala okwogera Lumbuye ne mubeera nga muyita eri bbali mwekweka bwekwesi mulaga never you people. Ebibi temubaddeeko abamu mu NRM. Temubaddeeko mu NRM. Lumbuye abadde akozesa ddoboozi lye. Ebibi temwakyuka bamu ne tubaanirisa. Essaawa zino bwemba mwogera ku Lumbuye musooka kulaga yadde propagandist abadde mubi n'eddembe lye human rights that is fucking. Muli babi nnyo. You are dangerous. Mwabalabe b'eggwanga. Fred Kajubi Lumbuye muswalirawo okumwogerako okumukolera press conference. Mumanyi obusitola Museveni aleta billion na billion afune Lumbuye mwabali ku opposition muli mu kwebuzaabuza. Ekitegeeza nange Katongole bwe banankwata it is going to be the same song. Nange bwe ngenda ogenda bwentyo Kibalama John Bosco Kibalama n'ebya Lumbuye biyinza okufuuka ng'ebya Kibalama. Naye Katonda abawasaabu ne mutamutegeera. Mugenza okuzuukuka ng'obudde bugenze. Abamu mu kusooka bwe twajja wano ne twogera ku Fred Kajubi Lumbuye mwagamba abo balalu ne tugamba katuyimirire ne Lumbuye. Otuula mu taxi otuula mu motoka ne bakubuuza Katongole Lumbuye ali ludda wa? Omusajja afaana akomawo bw'oba munnabyabufuzi nga tosobola kubala angles ezo. Nkusaasidde amaanyi. Lumbuye ku babaka ba parliament abali mu Uganda. Museveni ani gwatya okusinga Lumbuye? You tell me. Lumbuye abadde afuna first hand information okuva mu bajenos. Ng'afuna information eyo entuufu. Chovola bajeno bano tebalina gwe bagenda kwesiga ssaawa eno nti bamuwe information okujjako Lumbuye. Ani gwe baali bakutte jeno nti Lumbuye yabadde amuwa information. Ye musajja alina emmisi ku mutima gwe. Ye musajja ajja n'ayogera n'agamba kanjogera ensonga zange. Nakuwalidde nnyo Abaganda ab'omulembe guno kubanga temulaba masima. Olina ajja n'alwanirira ensonga za Namulondo ne mulooza mulabe wa Buganda. Olw'okuba muli mu mamotoka ag'ebbeeyi, olw'okuba bakuuma, olw'okuba mweyagala abakyala muyina, naye mulijjukira akaseera kagenda kutuuka mugambe Lumbuye gwe twetaaga mu kaseera kano nga temukyamulaba. Bangi mulowooza ebigenda mu Buganda modernization byalongosebwamu abo ba Katongole be balabo ba Buganda. Naye mmwe mwebuuze abasajja abaalwanirira obwakabaka bwa Buganda ne mugende wa Museveni abalimbye emyaka 27 nti agenda bbawe ebyammwe mbututeesa. Ne mwani abaloga muteesa biki? Bimuteesa biki? Muteesa biki? Ne muganda okujjanjaba kabaka wa Buganda nga mulinga abagenzi okujjanjaba omupakasi, nga mulizo abagenzi okujjanjaba Houseboy. Essaawa zino tewali amanyi kabaka ddwaliro lyalimu.
Kabaka ali Germany kyetumanyi ali nabani Medula obulangata obaka buno bugendera abakulembeze opposition mu Uganda FDC NOPO DP UPC bemba mwagala kujjako mu 7 esawa zino munonye Fred Kajobe Lumbuye ya omulembe gwa tuliko baguyita gwa .com Museveni yakale ekungane Uganda temuzikuba ngocheko president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu muli munabya bufuzi asobola kuba olukungana ku social media nafuna following eya Lumbuye ebe byembagamba abamu mukyali ba jokers mukujjako Museveni waliwo akatabo ke nasomye bakayita Dictator's Handbook zeni musajja musomi wa bitabo dictator yakastala bo omuntu asobola okubusa abantu basatu amunoonya Museveni okuluyita full figure n'amuwabye ayagala olosa Museveni ali musiru full figure ne Lumbuye ani asinga amaanyi. Do you know who is Lumbuye? Uliriza maliriza n'ekigambo kino wammanga kigendera abakulembeze ba DP abafuna ebifo mu NUP mutandise okuleetawo embeera etambuza DP structures nga muzitambuliza ku NUP ba councillors ba MP nga mwava mu Democratic Party structures wansi mutambuliza muza DP baganda bange njagala okubategeeza mwenna abali eyo nga mwagala NUP homo omulabe gwe mutannazuula ye Democratic Party mwalabye ebyabadde Lubaga amaje meya atuuza meeting nga amaje gali awo wabweru amaje police waliwo akakundi aka Democratic Party ba councillors mwajja ne mufuna tickets eza NUP nga mwagala okufuna ebifo ngeza DP ziri mu nsawo zezammwe esawa zino mugezaako okulaba ng'ekibiina ky'Abannayuganda ekya NUP mu kikubo kibuliza mu ttaka. Njagala mwegendereze Bannayuganda mwenna gye muli DP ebadde ne Rangoons era baagala zireetamu NUP bakutulemu NUP mu bintu ebyenjawulo buli oyo yenna gwe balabanga wa NUP kansala ng'ali ku Kyagulanyi ne bateekawo propaganda. Mujjukira bulungi nga ababaka ba NUP bakalondebwa waliwo omusajja yajja n'asoma amannya n'agamba ono baalidde abantu abo be bagamba nti baalidde nga tebannalya ku ssente za mwami Museveni. Diiru eno yapangibwa ababaka abamu nga bava mu DP kati nga bali mu NUP ne baagala okukyayisa abantu abaana baffe abalina omutima ogw'ekibiina ekya NUP. Mwegendereze nnyo statements abantu ze bakola ku NUP naddala bava mu DP. Essaawa zino wenjogerera bafumba ebintu bingi okulaba nga banafuya pulezidenti wange gwenjagala ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala babuusa Bannayuganda muwulirize ebigambo bino. Bw'olaba omuntu alumba Honorable Francis Zaake Butebi n'oyagala omuliisa obusente bwo bwe wasindise n'olumba Zaake eyalekawo constituency n'agenda eri e Butuluki alwanirire ticca waffe
Babloggers abamu basasuddwa ssente era basanyufu banoonya engeri gye bakubamu ssaako mubuliza mu ttaka. Kankubuuza ekibuuzo, mwenu yupi bw'ojjawo Bobi Wine kubasinga amaanyi Zaakani? Bangi temunategeera Zaake. That is the problem. Dictator ali mu kubakozesa. Muli mugoberera by'ekisiru, muli mugoberera ababika, muli mukugoberera abeyambula, muli mukugoberera aba ne bannange. What are we doing, you Ugandans? Francis Zaake Mutebi bangi temunnamutegeera, naye njagala bategeeza bannayuganda sente ze mwasonze nyingi ziri mu mikono mituufu. Ayina byona diaspora coordinator tasobola kulya sente zammwe. It is little money. Bobi Wine ebya sente tabimanyi nako musajja wattu ali eri alwana kujjako Museveni. Kati oli aleeta emboozi y'obusente obwasondeddwa. That is a little money. Abantu abamu batandise okujja okulembeza sente bakube NUP bagibulize mu ttaka. Naye tubasiriikiridde ne mulooza muli bagezo tusinga. Mugenda kujjanja byono. Wameri Anthony sente yazikutteko. Sente zimu zikyalina mba chapter leaders. Tezinnatuuka waine byona. Mutandise okujejemba mubalidde sente. Which money? Ugandans. Bana Uganda. Olooza Francis Zaake Mutebi yetasobola kukyamukirira nga bamugambye nti lumbuye mutwe sente bwezi tubamuleete. Imwali mwagala abagambe ki? Sente zammwe Zaake yabagambye bweziri. Omufere teyazitutte ne tubakukyana ne tubagamba ti omufere yali zitutte mwalikoze eki? Bye tubagamba baganda bange mubitegeerere ddala. Zaake mpagi nnene mu Uganda. Zaake Museveni olaba olupapula Uganda lwamuwandiikako mwe yagenze ku state duties bamunafuye. Mwe mukolera Museveni abakuba Zaake abakuba nkunyingi muwadda. Muyinza okulowooza mugenda kulumya Bobi Wine mbasekeredde. Mwebaze Katonda Bobi Wine okubeera nga musajja mugumu. Naye bannayuganda mukira ne mumalamu abantu ababayiriddewo omubiri amaanyi. Mbakakasa era mbagamba oli atuule wansi n'agamba njagala ekifaananyi nga kirimu Zaake, kirimu Muwameri, musima kirimu Pato, okyagaza kyokolera ani? Yewenkana kigwa kibanja. Zaake omumanyi gw'okisaba. Omanyi people mukyamuukirira olw'okuba ofunye bufollowing. N'otandika okwogera nonsense before the public. This is NUP everywhere. People are following some of you because of Bobi Wine and Zaake. Chovola banagamba Dennis City. Namugamba Dennis City tomanyi Zaake. Genda wetondere Zaake. Mugambe Dennis City agende yetondere Honorable Zaake. Ekyo kyekiriwo. Zaake yensonga lwaki tulina NUP. Osaba ekifaananyi Zaake gw'okisaba omumanyi. Zaake byakoze wakakolako ki? Zaake asobola okufeesinga dictator n'amugamba nti kino. Museveni ne gavumenti ye abamu abantu bayagala okujja ku Kyagulanyi n'abakube nga ddala bamukubye ewaluma. Zaake akwata nnamba emu. I repeat, bali abantu aba basatu Museveni n'abajja ku Kyagulanyi baganda bange abamukubye ewaluma. Asooka ye Zaake Francis Mutebi. Njamba babulye bali aba basatu. Francis Zaake Mutebi ali mu namba 2
bamuyita Babi Itungo Kyagulanyi. Number 3 ye Fred Nyanzi Sentam, abamu temumutegeera. Fred Nyanzi Sentam. Number 4 ye David Lewis Rubongo ya amaze. Zake Francis Butebi gwe penge ya umule nyindo. Tori mulabanga ayogedde nawe. Mwagatte abaddemu netajja bottamu. Zake mumunyise yogera kino yogera kiri alina obwongo. Bobi Wine takolagana na basiru, I tell you. Muli Bobi Wine mutunulira mikwano gye. Not you know Bobi Wine. Era atunula n'agamba laba bano calculative ekuro opposition naddala aba FDC n'ebibiina ebirala byabadde birinze Bobi Wine ayogere ku nsonga ya Fred Lumbuye bamulumbe. Naye ebimu tabikolera mu cameras. That is a leader. Nagamba Lubongo ya present this. Kati mwasirise. Baganda bange mwesuneko banna Uganda. Mwafuna omukulembeze atasangika ye Kyagulanyi Robert Sentam. Mwe mwali mulowooza byagwa bugwi ku nnyingi ogenda wabweru. Mwali mulowooza Ssaako genda byagwa bugwi ne Wameri. Mulowooza Bobi Wine tamanyi kituufu kiri ku Lumbuye. Mulowooza mwabeefuula nti mutegeera nnyo. Musimanya bayafudde akoze mutya. Mulowooza tebamanyi Lumbuye nti akyali ttake. Lubongo ya Secretary General wange yajja n'ababuulira n'abakootingira etteeka n'abalaga. Naye mwola okubeera mukyamuukirira. Kati mutandise kulumba Zaake. You people. Kale katuddeyo ku Fred Kajubi Lumbuye. Lumbuye ulaba abadde alumba Zaake. Abadde alumba Bobi Wine. Banna Uganda. Essaawa zino dikiteeta. Ayagala tukozesa ensobi. Abakulembeze baffe tutandika obbakubamu ebituli. Nga naye nga tebiriiyo. Sente ze mwaweereza ntono. Naye nga zaaweze. Ku kye kyabadde kyeta. Ntono kusaako okuzirya. Ntono kuwalina ebyona okuzirya. Bachapter leaders temuyina sente zammwe. Bwe mba mwagala. Bachapter leaders mutuweereza amanya tuzibaddize banna Uganda. Bwe mba kye mulowooza nti basobola okuzirya. Banna Uganda. Akaseera kano katuli mu kazibu. Tulina okuyimirirawo mu bigambo byaffe. Mu bikolwa byaffe. Tuleme kukyamuukirira n'abantu abamu. Abamu bagenda kuleeta ebiboozibozi ebiwakanira abantu abamu olw'akasente ke babawa. Tukkirize tugaane abawaddeyo Fred Kajubi Lumbuye babadde ttake. Abamu missoni ye bwe yawedde ne balinnya ennyonyi ne bagenda. Temwebusaabusa. Nze sibasabangako na 10. Lumbuye abaabuliddemu egundi mwemanyi. Mukoze ziraivu. Essaawa zino mutandise okulumba Bazaake. Abantu bajeri focus bagiteeke ku ebyo bye mwogera. Waliwo Zaake yabawa ennamba ye nti mumusindikire ssente. Wameri yabawako ennamba ye mumusindikire ssente. Era twebaza abakulembeze ba NUP mwebale kubeera bagezi. Ne mugamba muwe ba chapter leaders bammwe. Muwe baani singa Lubongo yasome ennamba ye. Lubongo yalidde ssente. Bakulembeze bammwe betwabalonda be balina ssente. Era tugenda kuzibawa bwe mba musaagala. Naye akaseera kano otuula ku Facebook n'ogamba naye bano bategeera we tubadde tutuuse. Lumbuye bannamateeka mubawa obudde bakole kye bakola. Buli omu kyakola mumuwa akaseera mumuwulirize. Muteeka abakulembeze okubawa information ebadde ey'ekyama bagibabuulire lwakuba mugoberera abantu abamu nga gavumenti ebateekawo n'ebagamba mwogere kino mujja force nga tutegeera ekiddako. Nze ndi wa NUP.
nja kufanga ndi NUP kye kibiina kyensookeddemu Bobi Wine gwe mpagira ye president wange mbadde naye from day one nja kufa naye Kyagulanyi Mulumba. Uliriza ebigambo bino bana Uganda. Fred Kajubirumbuye mumanyi kiki kyabadde ekimukeeza ekimuleeta okwogera ku nsonga eziri mu Uganda kwe kujjawo Museveni. Era Fred Kajubirumbuye yonna gyali ne bwe ngenda ajja kuŋŋamba Katongole temusikiza byendi mu bagamba bw'awulira nti njogera ajja kusanyuka. Era kyova olaba nti Lumbuye ebigambo ebimu abadde abyogera nga bamuyina obusajja ku mutima. Abamu essaawa zino mulowooza mugenda fuuka Lumbuye naye temusobola. Mutandise okuleeta buli kimu bw'ofunayo bufollowing obutono olwana ogamba ekisajja kibeereyo kubanga kati nange eraba bandaba bwe mwogera era tubalaba. Mishoni yammwe si yakubanja Fred Lumbuye. Abamu musasuga mu kaseera kano mukube NUP mugibulize mu ttaka naye mbagamba kyemuliko temukitegeera. Temujja kukikola. Bobi Wine yajja okukyusa Uganda era ajja tukyusa. Gwe mafiya wa Museveni yonna gy'oli nkutegeeza tojja kusobola Bobi Wine. Mukoze buli kimu muleese obutwa mukole buli kimu ne Robert Kyagulanyi Center Miss God is sent okukyusa Uganda. Bobi Wine talina sente ze yali awadde Lumbuye teziriwo ne olw'okwagala Lumbuye kwabadde alaba mu Bobi Wine n'omutima y'ensonga lwaki Lumbuye yagoberera Bobi Wine. Bobi Wine talina sente zagenda kumpa Katongole. Bobi Wine kye yakola kyamatiza n'eŋŋamba nti kangoberere Robert kamwambale. Ugandans namwe mutegeera Bobi Wine mwe abali eyo abeebuzaabuza. Kati abamu mubategedde nga Bobi Wine yazze nga zaake waali mugenda kudda ku ssaawa bwezete mbaabye gwani ani gwogenda okwabya. Uganda yimirira ku street ogenda kuleeta abantu bameka mwerabira embeera ya Fred Lumbuye eringa yasuuna Goloba. Kati ntandise video obwedda nsirise abamu akajja mu People Power. Waliwo Foot Soldier yasooka okufa South Africa bamuyita Suuna Goloba. Enfajjo yafaamu ne kati tetugitegeera. Abatta Suuna Goloba ne mwebusaabusa mulowooza tubimanyi. Suuna Goloba ani yamutta? Ani yatta Suuna Goloba? Era byebiri mu Lumbuye bajjanga ne beeyogeza ne beefuula mbu Suuna biki naye nga most of them baali bamanyi ekitutte Suuna Goloba. Julius Katongole mu miransanafu. Muve mu kubalatira mbulamu bwa munnammwe. Muve mu kutiisa bannayuganda. Abantu mubakuddemu emitima. Abantu batandise okuzirika. Lumbuye kubanga okumwagala bakijja ku mutima. Nammwe mwagala babateeka ku mitima naye empisa zammwe ze mweyisaamu si za bukulembeze si za revolution. Ne mujja ku life nga mulinga abagenda mu bbaala. Ugandans muteeka kakica mu mitwe gyammwe. Onaleeta kakica nono naleeta. Lwaki obwongo bwammwe temubwozaamu n'owuliririza? Kikyenteeka mu bwongo bwange zaakagamba omusaba ate owulirize n'oli omulala kyagamba. Bw'olaba zaake kyagambye n'omulala kyagambye kiki olina okuteeka mu kaapuutiyo? Abantu mwerabira abantu abo amabega babadde bavuma Bobi Wine. Penge yabadde avuma Bobi Wine. Nammwe ne mucaccaliza embaliga ne mutwala amabeere ne mutwala obuleega Penge waffe. Ne Ugandans bana Uganda mwe abagenda okweziika. Mugenda kweziika. Wabuuza omuntu aleese information n'abatuuza wansi n'abateekako n'abasomera ebbaluwa n'abagamba evudde eri munnamagye era Fred batugambye muziike.
nga kyayogedde kulo olwaleero n'akomawo n'abagamba Fred mulamu akyali ttake ne mutabuuka ebbaluwa abantu ne beekubira essimu akulaga ne mukubira essimu Katongole egundi ayogedde kino temundeetera nosensi zekwatagana n'abantu abategeera gundi ayogedde kino Katongole kyogereko no byenjogera si abimpa twagala tukula obwongo mu mulembe guno omwagulanyi Museveni ekitumutulemesezza mu 2021 kwe kupaaluka ng'enseenene kwe tuyina kati temutereera mulinga abalwala misosi noveno sakagambye kunyinji agambye kiro mama nyabo kunyinji sente mwatusabye zaki kunyinji banage kunyinji nyinji mama nyabo olinajja nakusomera naga kasasiro no sense tot baganda bange Julius Katongole mu Miransanafu sina gwentya kujjako president wange Robert Kyagulanyi ne Katonde yantonda ne mange Gertrude Namwebe ali ebisanje Masaka maliriza n'ebigambo bino mu biwulirize bulungi binza okuba Lumbuye yagambanga ayina gundi entono bagiyita batayina kyeyakozesa ayina gundi entono tobeerako njagala balina capacity y'amaanyi muwulirize baganda bange ebigambo buli muntu byayogera mu kaseera kano nga Lumbuye waali live zezimu ziri sponsored by the state okulaba nga ziba divertinga okuva ku mulamwa ogw'okubanja Fred Kajubi Lumbuye era akasito akagenda maaso okulaba nga babeebuuza Lumbuye amaanyi nga afunye mangi abantu ne beekalakasa wiiki namba omulamwa gwe guli e Uganda ku social media okuva lwe bamuwamba kyova olaba bagenda kuleeta ababika Fred bamubike mugambe kale omusajja yafa katubireke tuddeyo ku mirimu mbagamba Fred akyali mulamu Fred akyali mulamu abasajja bamulaga mu video bwe twogera abamuwamba tolaba nono yuna akubanja nabono yeyogeza kyokka omumanyi mudiru yakutwala mwali nabono bamukubidde essimu awakanira omwe yali ku boat cruise Julius Katongole mu Miransanafu atantya gwentya nyenze 0702 2227 ai Katonda kuma saba sajja kabaka wa Buganda Julius Katongole byenjogera wano mbyogera ku lw'obulungi obwensi yange olw'obulungi olw'eggwanga lyange Buganda ne bannayuganda era mu byenjogera wabeerawo oli yenna gwe ebinyize bigambo byange naawe osobola okwogera ebibyo ekyokubiri sijja wano kusanyusa buli omu kubanga si kaseera ka kusanyusa abaagala okusanyuka mujja kunoonya gye musanyukira bakadde bange muli omutya mujebaleko nkimanyi embeera gye mulimu yeeyo naye ebigambo tebijja kubeera biwoomu ng'abasinga bwe mwagala ngenda kusooka n'ensonga esooka nga sinayogera ku nsonga endeese kankiyita endoozi ekiggula-luggi ekiggula-luggi kino kigenda kubeeramu obubaka ate nga bunyibwa si bwa bugenda tebugenda kubeera nti bugenda basanyusa era obu kiggula-luggi kino ngenda kwogera obubaka buno nga mbujja ku ntobo y'omutima gwange ngenda kwogera ebigambo bino bangi bye mutasobola kwogera ngenda kwogera ebigambo bino bangi bye mutya okkoonako era mu kino ekiggula-luggi nga sinatuuka ku nsonga endeese kye ngenda okwogerako baganda bange mbagamba ebigambo bino siryejjusa lwaki mbyogedde era n'abaana bange bali biwulira nti taata yayogera ku bigambo bino ekisookera ddala ngenda kwogera ku nsonga eno bakadde bange mwenna gye muli obwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka bya kitiibwa nnyo mu nsi bingi ebiriwo ebigenda maaso mu Buganda
ng'abamu tebasobola kubyogerako ne babinika amazzi mu matu ne batunuulira ebiriwo ne balowooza birina kutambula nga bwe biri. Bazzukulu ba Buganda, ebintu ebimu tubitunuulira ne tukaaba amaziga ne tugamba kiki ekigenda mu maaso mu Bwakabaka obwa Buganda. Olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yagenda mu Buddu okuza amatikkira ge, mbadde ensonga eno saayagala kugyogerako naye nga yanyiga, naye obulumi bw'empiseemu ne ŋŋamba kanjogere oba oliawo banaawulira. Kabaka yatuuka mu Buddu ne ntunuulira engeri omukolo gye gwatambulizibwamu, ne nkaaba amasiga agatulutulu nga tewali ayinza kunsangula, ne ŋŋamba kiki ekigenda mu maaso, ani ali mu kuyiwa obutwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Bakadde bange byewuunyisa kubanga bene twamulaba nga atuuse Masaka mu Buddu nga Katikkiro we taliiwo asobola okumwaniriza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ekitiibwa kya Buganda, empologoma ya Buganda, ne mumwambaza amasuuti ge yayambala ng'akyali munene. Temubiraba sente ezisoloosebwa mu Buganda beene tebasobola mufunira ngoye zijjayo kitiibwa kya Namunswa. Kabaka wa Buganda mwamuleetako ne mu Buganda ng'ekkooti amapeesa tegaliiko, ne mutugamba ayina famire emulabirira. Okuva obulwadde bwa lumiimamawuggwe buyite COVID, okuva lwe bwajja wano mu Buganda, Buganda ebadde enyigirizibwa. Ku mazaalibwa ga Kabaka, omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'agamba mbu abantu 50 be balina okujja. Ye bwe yali asisinkana ba ministers n'ababaka ba parliament, ababaka baabakebera ne bajja bonna nga bangi tubalaba. Ne ku mazaalibwa ga Namunswa n'agamba abantu 50 be balina okubeera ku mukolo. E Buddu bagamba abantu 20. Tosobola kugamba Baganda abava mu bika 54 nti omukolo ogw'amatikkira ga Kabaka kubeerako abantu 50. Oli mulabe wa Buganda. Tulina abataka b'obusolya Museveni ne gavumenti yo, njagala oŋŋambe nti tebasobola kubagema ne bagamba buli gwe bakebedde nti talina COVID yaba abeera wali ku mukolo. Waliwo ebintu ebikolebwa nga temubyogerako basajja mmwe. Buganda ebasinga obunene mmwe abaminisita b'emmengo ba Katikkiro, mugenda kuvaawo Buganda erina okweyongera mu maaso. Jano Salimu Sale n'ayita abayimbi balinga 10 mu COVID-19 ne bagenda eggulu ne basuka n'amateeka ga district bateeka twali kubuuka ne batuula naye olw'okuba Salimu Sale mwana w'embuga. Ssaabasajja ne bamugamba nedda, emikolo ne mugikola mu saayansi. Amatikkira bwe Bwakabaka bwa Buganda. Ogwo omukolo guba mukulu nnyo. Ye Namulondo Kabaka ne tumulaba nti mumutangira okwogera mu bantu be. Katikkiro kikino kitalo nnyo. Ssaabasajja n'ayambala ekkooti ennene bwesityo. Mukama Katonda wange, Katongole bino simbirabye ebizibu nnyo. Omulangira Wasajja n'olaba bino ne mutoogera ku nsonga.
twayogera wano ne tubagamba kabaka yeetaaga genda kujjanjabibwa ne tujja ne tubyogera Oweekitiibwa Mayiga wavuddeyo mbu ekyasinkanyisiza Ssaabasajja Kabaka kusaba ssente agende mu Germany bamujjanjabe. Tetwajja wano ne tubagamba nti kabaka oba tumusondere nga mubuniseemu mazzi mu matu. Kati essaawa zino njagala mumbuulire Beene yagenze Germany kye mutugamba. Waliwo akasajjasajja ke twalabye oba mwakajjeewa kakutte ensawo ebisaatisaati bye kambadde mukakutte ensawo ya Beene. Kabaka tasobola kutambula n'abaminisita be. Ekitiibwa kya Namulondo y'abaffe nga mukyoka. Beene n'amala okwogera ku nsonga y'ettaka mwe mwennyini ne mumutwale wa Museveni mbwasabe Museveni ssente agenda ajjanjabibwe. Ne Museveni n'amukuba obufaananyi ne mulowooza tugenda kutiirira ensonga za Namunswa. Nja bategeeza mwenna gye muli kabaka waffe tumwagala era tetugenda kikomya, era byonna ebigenda mu maaso tubitunuulira. Ebyo bye muliko ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda musimanya lwadde empumbu simanya alaje simanya biki ebyo byonna byakubuzaabuza era mujja kusigala enseeba kyawe. Ekyo nkyogedde kibadde kigula luggi maze sharinga video kati video etandise.